Nzaawo Dumulasi nakula mwannyinaze. Mwakula waka. Era nzaawo ng'ebyokulya binzita kubanga abakazi baletanga ebyokulya baasi namba. Abakazi ba Dumulasi? Nenziruka bamuzeeshe wane ngenda mu faamu. Kubanga eno ombudaabuddibwa ate nze nkuuma faamu. Eno loogi ebaamu abakazi bana eri 3 muli 7. Bonna batambuzanga omulimu. Bonna nga batambuza omulimu. Kye bayita Dumulasi mu Uganda tekinnabaawo. Naye munaba mwagala okimanya. Mujja kimanya. Sajja bakozesanga kyabo batwe kadagala mu ggwanga tekinnakola ki tekinnabaawo n'abamu baalemererwanga nga bw'ogamba nti emmotoka ebadde erina okuyita naye teyiseewo ekisusa Nnaalongo kati nyina mukwano wange soba mwogera linnya wano yagenda ne bigaana nali naye nga ndabye naye mayine yali musajja muzibu nagamba mwannyina tukoze tutyawo ne mugamba asi mufumbo ne bigaana ne bamunziriza ne bagamba otajja kusobola Yogazo ne motoka za ntalo. Baga akasajja katono. Ate. Walowooza kwayita wanumani yali ategeeza. Yayitanga mu kikaali ng'ekyo bonna n'abalekanga baluwadde. N'agenda ne yeebaka. Bonna nga bakozeeko. Oza waki buli nnaku yayingizanga abapya. Kubanga tebaayinanga maanyi gasobola muwanirira nnaku mmeka. Amulozaako yadduka. Amulozaako yeebaka. Nono ne yeebaka kati nga tutambula n'abalwadde baffe mu mmotoka. Naye nga bwe batuuka ne bafuluma. Anti yali alina pulinti nga Banyarwanda bisheshe biti nga okubitamu olina okuba nebbina ne hipusi okuyingira faamu ya Dumulasi olina obanga olina hipusi olina ebbina ng'abeera okusejjibwa ne bamuyoyota naye Dumulasi yeeyagala muve mwene ku ebyo Dumulasi kaagwe abantu baali tebayinza kumulekera kweyagala okwo paka mu bukadde baamuloga nnyo gambye meeting yatuula ku kalenda Dumulasi bw'aba agenda e Masaka Eagles yali y'amaanyi ng'erimu abayimbi abo bonna nga balamu nga balina omuwaayo omwezi mulamba asooke yeeyongereyo embalala Buseenyi eyo mwe mulyoke mutimba erukaya hati nga abantu bajja kujja kukebera namwe ku mulyango bagambe mmwe mwazeffe tugenze wa Dumulasi nammwe mulindeko baali tebayinza butamuloga yali mupya ajjukira ng'ate amaanyi alina maki baali tebayinza butamuloga oluyimba lwe bayita swimming pool ne faamu abantu abaafa tebabalika kweza ennyimba abaafaasi essanyu okujja okulaba omuyimbi okugamba nti babadde mu kisaawe ne bafa mwenda ng'abantu beenyigiza n'ebbugumu ne baggalawo era singa twalina nga bano ba DPC b'ennaku zino abaggalawo ebivulu Dumulasi teyandiyimbye. Tukyayogera ku mukyula engeri gye gutuyambamu okujjanjaba okukendeeza amasavu guyamba ku bantu abalina endwadde ez'ekikaba ze tuyita STDs sexual transmitted diseases oba infections omuli gonorrhea omuli syphilis kabootongo ne urinary tract infections omuddo guno gukozesebwa nnyo era edda omuntu bwe yalwalanga ebirwadde bwe bityo bamufumbira bafumbanga ntamu sijina kisefuli ntamu nanywa omanye endwadde ezo zikola ebintu bibiri zonoona sisitimu y'omunda ne kungulu omuntu olusune lwonooneka biki kyabeera n'amabwa agatagenda guyamba okujjanjaba munda ate ne kungulu bano abalina amabwa agatagenda ku lususu abali omuntu ali HIV positive tagafuna naye embeera ya AIDS abantu tebakyagituukamu nnyo naye abantu abamu abagala okumira eddagala batera okukifuna n'afuna amabwa ku mubiri omukyula guno guyamba ne ku kisipi ne bafumba osekula ebikola by'omukyula bino n'okolamu paste n'osiiga wekikubye n'okunywa n'onywa mu nnaku ago 2 omanyi abantu bakuba kisipi asigala abasiiwa munda wasiiwa abamu basigala n'okubabuukirirwa okwo bw'okozesa omukyula guno mulungi nnyo ate ne ku mbeera eyo omuntu sigala ng'omira eddagala naye gikozese nga supplement ojja kulaba ng'obulamu butambula. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Naye olya bubi bwebanga zino essaawa lotandise okulya kikomando omusajja omufumbo ove waka nga tolidde nakeddemu kukooti kozi wadde oddayo ku reporting beiro ezayo nali njagala looya we yabaddayo wadde abantu bankangakanga bangamba kubyezoyogera bbe lwanjo gisazaamu ngamba bannange kooti yaffe nga nnungi nga y'amazima omulamuzi nga mulungi
obulungi bwe yakulaga. Omulamuzi obulungi bwe yanyaga Sibulanko bana kumpi. Naye n'omukyala gwe baayita naye talina buzibu ku bantu. Kubanga omanyi omusango nabe gugenda mu kooti Shalom. Nze saasoma naye nasaba nnyo Mukama ankuumire mu kumanya. Naffe otubanga tuli ku seeti bannaye. Okitegeera? Bakube ku bifaananyi. Nasooka ne mmanya kyekimpisaawo kye nakwata kyokka. Ebyo bitampisaako saabikola ki? Twabinonooza. Abaasoma baatwala obudde bungi mu kusoma ne batakola bye basomye. Kaakati omuntu bwe mubeeranga mu kkooti kabeere pulezidenti nga yakuvunaana. Amateeka gasobola okukola. Singa oba oyimiridde ne looya asobola okugamba nti kino kikyamu n'akyogera mu kkooti nga bwe kikola ki? Ekyo Naalongo nkiwakanya. Naye dda tokiwakanya. Mwabatandise emboozi ezo eza looya muzala abalooya baffe. Looya si tumuzalawa. Naye looya alina waatuka nga y'amazima agalaba. Nze maze ne looya emyaka 16, personal lawyer. Ajja n'atuuka mu kkooti n'akitegeera nti entunula y'omulamuzi eyo. Allah, naye ndi musiru. Etegeeza kugenda luzira. Bangana okunywa amata nga ndi ku ddagala. Mpulira kakyemmeme. Tugire. Sure. Bagangana eddagala ly'emmira. Mbadde na typhoid mulwadde. Siri mulwadde mwannyinaze. Ekyo oli safe sirifa sirimu. Then kweraliikirira manyi abantu baakulema okuloga n'okwasaamu nze. Naalongo. Beera neyo nenga bakati leero tannazayo. Lwaki kkooti tegoberera amateeka netakozesa influence? No, kkooti egoberera amateeka Shalom. Naye mulina ebintu bye mutamanyi kati ngenda kuyambako n'abalala abagenda otulaba tudde. Mbeeko kye mbayigiriza. Shalom mu Uganda omuntu atakulumbye weewalenga nnyo okumwogerako ebigambo ebiyinza okwonoona bizinensi ye. Anti otannumanze ne mulumba. Kati bw'obanga omulumbye kitegeeza omusobola. Tolina ate bw'ogamba nti omulamuzi tantadde kuba olumba omuntu gw'okola ki? Gw'olya gw'osobola. Gw'owulira gw'osobola. Kitegeeza buuza omulamuzi lwaki tonta. Kubanga toyinza kuŋŋamba nti omuntu gundi Naalongo yafunye Pulezidenti Museveni mba musobola. Okitegedde? Era ne mugamba nti Pulezidenti bw'okwata kana akalulu ogenda kutulaba. Nomala n'ogamba niwe sali musale wano nakyo ewaffe abantu abo bobasobola genda omugyeyo. Naalongo. Tutemu personal. Andi nkuwa omeze n'oluma. Nkuwa example abantu ze bakola ki? Shalom weewalanga nnyo ekigambo kera ku makyanga kikutunuddemu nga gwe wakyogera. Ng'ogamba nti Shalom Naalongo oyo kakwata ku kintu yangenda mulaga. N'enkikwatako. N'ogamba nti ate n'odda mu kukaaba ate kati ogenda kundaga kimaziga. Weewalanga nnyo ensi okufuga speed. Yogera ekyo ky'osobola oyimirirako n'okukidifendinga. Shalom mu Uganda mulimu olugalo lwe bagambanga nti akusinga ku byag'okutte. Nkirabye. Munnanga abaalugera tebaali basi. Nakirabye Masaka mu kubala obululu. Abaalugera aboola abo kwata oyo Muzeyimaga. Munnaye baali bantu bakulu baasinziira ku bakyamaani bedda abaakolanga ki? Abaalingawo. Shalom omukazi nga Zoe n'atali mu mawulire. Singa nze nali nga nze gwanyigidde kati nguwe example ku nze. Kubanga ffe mawulire akantu sana katusimatuka. Era singa bijja mu poliisi n'enfuna chance esobola okwewozaako nandi mugaye mami Zoe na ekigambo kye kacyansimatuka naye nsaba onsonyiwe ngende nsanga abaana bange. Bamukkiriza okwewozaako. Yes, kubanga nze nafuna amasimu mangi ku ground. Yamugamba ekintu kino omukyala anyize ku bizinensi ye kuba oyo omukyala okola tanoonya ssente. Akola ekintu ekimuwuliza obuki. Kitegeeza waliwo omuntu omulala gutandise okuwuliza obubi nga ate takuvumangako ne mu mboozi zonna kazibe politics tazikola ki? Tazirimu. N'abagamba nti bwe neetonda bajja kugamba eyo gundi eyaza emisango yaani. Bagenda okunoonyereza batugamba yiye. Kati naffe tuli balamuzi tuli balwere tetukola ki? Tetumanyi. Naye ebiseera ebisinga bw'olabanga Shalom ne bwe mbanga siriiwo ku muntu atalina kyali akoze. Olina gojja okutwala sipiidi nga ndi ku sayidi yo. Nkugambe kaakati mwannyinaze kyonna ekijja tujja kikwasaako ebiri naye tetujja mwetondera. Nga nange twala. Ne Shalom bw'okeeranga ku makya n'olumba Kayindo otafiire nga takuvumangako, tonnindanga kujja. Gwe bw'olaba nti kati omutawana gugudde mugambe mwami Kayindo otafiire nze nabadde n'ekigambo simanyi gye kyavudde. Kuba gunsinza ali wa biki? Teyabadde nze ali wa bitono. Ali wa bitono. Kati sooka obuze ku batulaba. Abatwa ku Naalongo Tone. Official. Mugamba mutya musiibye mutya. Tuli wano mpola musubscribing banna nnyo dda ntakigankola. Owulire ofa. Naye olwadde nnyo ku myaka emito. Ate nga nanjagala kuwa magezi. Agantumizanya agampadde. Muko gwoga mutumye mbaddewo. Gwe toganye mbusi bangana amata. Kasawa wasawaabwe. Wamma muleke bwana era gajjaira n'afa nga mwannyoko omugabe ewalala. Ffe bintu byangu. Wandinga Shalom bagana amata. Ndowooza olabye akamanyiiroko. Kati bakodomi bw'otandise batuma. Ne by'otanywa.
Atakkirizibwa. Nedda mukwanira mukujjukiza nti sinze mukyalawo. Mukwana. Oshitegedde. Muko wamma wenywera otuta kubeera naawe wotandikidde atobadde bulungi okusinzira. Ama yagantumiriza agagala yakibaze. Shalom mujja Somanye mwale kutulaba mpola tembuuka bulango. Ojja kunettira. Sijja kuyita ba sponsor. Munnaye nsaba obayite mwannyinaze. Ogenda Dubai mwana azeze emyaka 3. Simutwala Dubai namutwalayo nga wa mwaka gumu kati nyina just we mutwala awo kumpimpi. South Africa. Nawe mutwala awo ne manager wange. Yatutwala Nemaja nyagende South. Ye yatutaddemu ssente. Ofunye mu kusamira onoyagaza abantu okusamira. Kati bannanga kale gye tutuuseyo tutya. Gamba. Omwana alinnye ennyonyi ku mwaka gumu. Yali agenda kuweza. No yagirinnya ku myezi 8 bwe yaweza omwaka ne. Tweva tafunanga passport. Toyagala. N'abanga abalala tebalinnya naye ono gwe nazaala mu bukulu. Njagala kumulaga omukwano gw'ekikadde aleme kugamba nti maama yanzaala akuze. Ola kubaka akufaanana. Kanfaanana. Sanyu akufaanana. Naye lyali eni yangamba kano tebakabba. Anakulaba essanyu nga papa akukyaliddeko awo. Nova mu kantu. Olaba watereza n'olulimi kati. Ola asamira muli. Shalom ogenda kunsita. Nze mwannyoko nakugamba kikkakatako ebintu bye njagala okubyagala. Kanina okwagala alien skin. Yes. Namulaba nga akukyaliddeko. Ko nasula mpa wamuka. Ekyali awo. Omulenzo yanjagadde. Ngata kujuza. Omulenzo yanjagadde. Kati eggulo wabaddewo abanfera. In fact kano kankayiseewo Shalom. Bano abantu abagula ebintu ku delivery. Munnanga aba boda babbi. Kulabula. Owa boda ajja nagamba yesimu kwa sente genzi gy'ebintu. No maana akugamba eyolongonna eyo bagaye sente bazifunye. Ebintu ayagala abikoze eki? Abizeeyo. Eggulo natumiza olugoye mu town. Ne bampe namba ne basindikira emitwalo 10. Nama wa boda betu nangamba bagambe sente bazifunye olugoye balumpe nduzeeyo. Ne mugamba olwani. Nti oluno lwenyi lwendeese ne mugamba olwali luli kutta. Osaaga nnyo. Ne mugamba olwali luli kutta ate ogenza osaagira ku bantu bangi nga bw'ogenda. Ne mugamba amazima sinza kuwa lugoye lwensasudde. Wabula bw'oba olinamu obuzibu. Nyinyonnyolaamu nabo bankola ki? Nkuyamba. Naye nze ng'ekintu kiguze. Tatumanyi mbu oli musamize. Atakimanya ate ekirala. Abantu balowooza mbuze ndi bakazi bano enkola zino. Ffe tuli bakazi hafu musajja. Oli weeri panda. Yensonga kintegeka bivvulu. Teri mukazi asobola amubirawo ssente. Era nkola ali kulika President Museveni. Navaayo. Erisha yakola obuye etajjuza. Ani yagitegeka? Ne unit etajjuza. Anti damwani yaji yagitegeka. Nalongo kitone. Kati ogambula tubirawo ssente. Tetwafuna. Amabikola manye rondaling, asirondaling, manye washing. Kati moza mu ssente. Washing machine. Wateka kula bonita walanga wiki 2 naye nga shoya amanyi n'okyusa engoye 8 yeso yagala kulaga abantu. Ate kati guno omwaka yena tegekenda buli mwaka ntekayo domestic violence shame. Ati bangenda kujja kati obuzi kati guno omwaka twali consideringa nja kujja ogenda kugula emmeeza ate ogenda kuzannya oba emmeeza ogireko nyambe ku bulango ogenda kubeera muzannyi guno omwaka kati sikusaba wabula nkutegeezaako solo kwe prepare ng'obudde bukyali ogenda kubeera mu muzannyo kubanga njagala mu Uganda abantu bakitegeere nti obufumbo bulungi tewaliyo ntalo zokka kuba abantu abasinga ekifaananyi kye batunda Shalom balaga nti okufumbirwa kubonaabona nakuma biwoobe abantu bangi abalenzi abata abalungi bagenze mu bisiyaga balowooza nti lyessanyu erisinga ogenda funa ssente obeere buki obeere bulungi omuntu Shalom osobola ofuna oteeka 10 ezeezi nokera ku makyanga oli happy nga n'omukazi omulina ku 15 gwe nga size bakulekera nongambo buli muntu alina enfunayo Shalom zinanika nsevinga 10 kiregeza buli mwaka guledi agenda ekola nabadde ndyawo jjo nga ndi kasukula live nazanya ka video nga chicken yadde ku Galaxy n'agamba komanda mudogo tankubangako ningamba gwe maama w'abaana bafango temuswa ku chicken mutwala mu mbuga z'amateeka anti yo bana abone yetonda yo fango ne Shalom tewaaba ne kati kino njagala naawe kikuwe ekyokuyiga nti abantu abasinga ebigambo bibadde boogera ku fango ne babadde balwana brand ebadde bituufu nebyo mu lubiri bali balwana brand kati mbeko kyenkugamba okimanyi omwana yagenda ku poliisi n'awaaba nti yakubiddwa ffe twamukyalira mu ddwaliro n'agenda ne mu ddwaliro ffe twamukyalira ne pasita Bugembe n'atusangayo kati otegedde nti kikulaga nti omuntu asobola promoting obulimba ne gafuuka amazima singa tewabaawo agawolereza nakyewuunyiza kikayeddira nti omwana oye Katongo nti abantu bente nno nga bantama nasigazaawo gwe wekka abantu bente ebikolobero bye batakoze mu Uganda muno weebiri kyannumye kulanga
Chicken chicken yeddira nte. Naye omwana oyo ali mu busibe kitegeeza ebintu bingi ebibadde bimuvunaanibwa nga tabikoze eki. Tabikoze. Kubanga muvuka Katongole yakaba n'okukaawa. Naalongo twamukyalira. Ne taata we n'avaayo n'agenda mu kantu n'agamba. Jebbi tewaliiwo. Otyo omwana wa chicken. Okitegeera. Kati olwaleero nze nyina abantu bangi abatulumbanga Naalongo oyinza otya okuba nga oyagala abantu abonyabonya abaana b'abantu abalala kati leero bonna bazinze ku mimwa. Ekya chicken case ndala. Let's look at other cases. Ani kati Shalom ngenda kwa kenyo kugamba. Shalom omuntu bajana nnyonnyola nti Shalom mubi. Ng'obubi bw'otobundaze. Ne sikolaga sikiriza. Amala kwerabirako. Yes, nti Shalom nze mbedde mu music industry emyaka 3 kati. Nti abantu bakoze tata yakulondola emyaka kiweewa 13. Oni myaka namwe 3. Mu 5. Ng'okula bulungi. Nti abantu bakoze ebintu bingi ebirwana abantu mu music industry. Ne bamu ne bafa. Ne bagamba nti Kanyama yasse radio ne mutamanyi baba bamusalira. Ne mutamanyi oba yalagawa otegedde bakyenkunyonyola. Ne bikomaawo nenga temwategeera obuzibu bwava ku kintu tusikala nga tetumanyi. Wala mu yalumazi simanyi yali omuyimbi gundi amwesimbamu simanyi ate omutegesi gundi yafanaga ate mu mubika ngebe no owira byangambo. Aina aleta n'abakiwolereza. Banji. Enyabira ku nsonga z'ono omwana w'esseeta. Okitegeera. Abantu bakolanga zira yivu bonna. Lwansonga nti abana Uganda buli baagala nnyo omuntu abadde gwe babadde balabira mu kifaananyi kya ghetto abeere mu mbeera eyo gye bamukola ki? Talina kuva mu ghetto. Talina kuvaayo kuba bagamba ali entumumanyi mu kiwempe. Alina okuddayo mu ki? Mu kiwempe. Naye tabe yali ava mu kiwempe teyakubira essimu. Kitegeeza amavaage mu kiwempe n'amaddayo ge togalinaako magezi. Kati ekyo yali nsobi. Kubanga Shalom ze nyina abantu bangi be nakyawangeera mulajja bana gamba bannayo omuntu oyo mubi bannange nenyiiga. Ate ogenda okwetoloola ayayogera mubi nnyo okusinga gwe yakola ki? Gwe yayogerako. Kamanda Mudogo akyali mu kkomera paka kati. Ku misango gy'ettaka Kasanti yagikola nga gino egya chicken bwe gyali gimunoonyeza kuba chicken yamunoonya. Kamanda Mudogo bamusibira ki? Bagamba mbu simanyi teyali Kampala koolo lwe bagamba nti omwana yafa nenga ate yali Isaka. Waliwo yakafunye essimu nayagala kumanya ki ekyasibya Kamanda Mudogo yakafunye essimu. Okitegeera kati omuntu yakafuna essimu nange ekyasibya Kamanda Mudogo kikyambuzaabuza. Kale lwaki ali luzira ate nga ali kwapa ku musango gwa Naggomola? Waliwo abayimbi abaali beegasse okusanyawo Fangoni Forest olwa kampeyini ezo ezakaggwa. Ate bayizawo si yalina okubeera eruzira baali baagala muyimbi nga yali eruzira. Kamanda Mudogo amukola nga sacrificial lamb saddaaka. Si yalina okubeerayo. Abafangoni mwasaddaaka Kamanda Mudogo. Si bafangoni. Wabula abaali beegasse okusiba omuntu bwe baalemererwa okutwala gwe basobola. Gwe baali balowooza nti bamusobola. Baawunzika batutemwera gwe basobola. Abajja tugambe nti omubbi najja okubba ggwe. N'akonkona wakyamu n'asanga wakonkonye nga balina kawuufa n'akakola ki? N'akatwala. Naye nga yazze kuba. Baali baagala alien skin. Yes, erimu yaabwe yonna weebali abayimbi. Kumusiba. Nga kikyali kibapanga bala bagenda kutolako ssente za kampeyini yayogerwako buli wamu. Kyokka ate era ow'amaanyi ajja kusigala w'amaki. Kati ne bapanga ebintu ebyo era alien mwamulaba nga yasooka n'abula nadda n'akola statement nga Damwira ya muleesi. Tiwakiraba. Kitegeeza kye baali bapanga tekyali kya Mudogo. Wabula Mudogo essimu ye bagiteekamu zino koodi basa koodi mu simu ne majjanga ndaba nnyo ng'akikola. Oba osobola ogikubako ng'eraga oba oli 40. Ezo gundi bazikebera ku gino gundi za poliisi. Esobola okulaga nti koolo babadde kabalagala naye ng'ate oli 40. Okitegedde ekyo kye kyasibya Kamanda Mudogo. Kati kunye bya bo baali shaka bonna lunaku lwe bagamba nga naye gyali naye ng'ate yessimu ye eraga yali nsambya. Kati kavidiyo ako ak'omwana eyafa, so to bring this back. Was it AI? Wali omwana bamu influencing agere yali ayogera. Kakati olw'okuba ndi si badde bindeese okwogerako. Waliwo ekkobaane lyali awo wakati. Babyagala obimanya. Babyagala obimanya naye mu kooti biri open. Kubanga omusango gubeera mu kooti guwulirwa n'obujulizi babukola ki? Kati buli muntu ayagala okubitegeera agende mu ki? Agende mu kooti. Shalom. Be banaakera ne bakuframingako ekintu ojja otegeera nti Uganda bwe kintu kisoboka. Anze mbirabyeko. I've seen things. Nti omuntu akera kumakya n'agamba omwana jangu tukuyigiriza ebikonde ne bamukuba ne bamugamba kati yogera bwoti ne bwoti tukutwale mu ddwaliro. Ebwe kyali. Gwe tewalabanga abayimbi abasinga ng'okikumamu omulirira bujjo be batawagira muyimbi. Kyokka baali basula n'omwana oyo. Batona muyimbi omukadde ate ayina sseeza abawala n'omwana omuto eyakajja. Anti waliwo wano abaali baatwalawo. Ne ku YouTube kuno kwe tuli. Kuliko abaliko abaali bamanyi bannannyini. Shalom n'ojja. Tolimira mu kabanja kange. Era nawe bino mbikugambira wano. Bw'oba tewasamira nnyo oliko empewo ezikuuma singa wakwatadde essimu.
Speed waddukamu nnene ba YouTube tetwagisimba. Kaka tuna ne kamera. Tetwagisimba. Kibanja mpula naye. Kati okujjako Godfather we yakuleeta ye uli achievement gyoba otuukako ayinza okuba emusanyusa tugambe nti omuntu bw'oyamba omuntu ng'akulakulana osanyuka. Osanyuka mu mutima. Osanyuka. Naye abasinga ba YouTube ffe twakusiima. Mwanyiga mukko. Speed wadduka nnene ng'ate ekibanja kyaliko abaali balowooza nti be bakikola ki? Bebaako. Kati wano mu music industry abasajja baali bakontrolinga amaleediyo nga TV baziina mu ngalo buli kimu nga bakirina. Nga n'akola akantu kola awe. China kyava afubutukayo n'akola TikTok nga simanyi gy'eva na gy'eraga. Omuyimbi n'afubutuka mu kiwempe TikTok n'akampaka ku ttaka. Nga tewali agirinako control. Tolina gojja kubira simu wali mu kiyumba wali mu nnimiro. Omuyimbi n'abafuukira akabasa mu ngeri bwetu. Kati n'abaali baagaadinga amaleediyo n'ama-TV nga balina kulwana physically kujjayo mundu. Otegedde. Kati golooza ki abayimbi badde nga bajja ne bayimba emirimu ne bagenda. Sije balina amaanyi ng'akuba kusimu kunagamba oluyimba temulukuba. Nabiwulirako ebyo. Ate nga twanone bamanager abo basatu nga nabo bakwatamu ne bagamba oyo muyimbi ajja tataganya bayimbi baffe mu mwanguyire. Ne bakuloga non stop emyezi egi. Bamanager. Katonda wange bw'otagwadda loda yewa. Lwata baloga bayimbi babo kuyitawo. Ababwe babayisaawo. Lwakuba kati eddogo ligenze lifuluka li expirinze. Kwe kwawukana. Naye abo baali babayisaawo. Naye nga baagaadinga muganda wange nga kati waliwo omuyimbi yajja annumala kuba siyagala mwogera linnya. Kajja nkayimba eddoboozi eritegeerekeka. N'abwabwalikana abasajja ne beekubira essimu. Bwabwa. Ne bagamba gwe. Nalongo. Mbwannuma n'abwabwalikana. Bamukwata musajja wange. Mwangu ya Speed kimwaga. Mane mujjukira nyola. Tugenda kunyolera wano. Nalongo kyogedde. Interview eno nnungi bannaye. Kati gwe mwe ali mu. Yani nkoledde nnyo ewange kanaye kanchike ku nsingo. Amusaba logiga banna. Bana interview nsufu. Oyogedde ku mwana omwana ali ayimba bannange. Nze wano music industry waliwo omuntu ajja nga asaasaana ne ngambala bono. Bagenda okulogona wumbwaka. Ne tusirika abantu bangi bazenga bayimba oluyimba olwo yalwanako yayimba mmeka. Bo bali abali bakwata contract okubeza abayimbi baabwe nga bakwanguyira nga tebakukubidde essimu. Tebalinawo kye banyeze kuba ku radio batuka nga tebali bawasene ne babyogera. Tokola Kenzo yakuba kasuku. Banga kasuku yavayo nayo amazima. Hati kasuku yayogera amazima. Mfuna okumulagwe bakuba. Si wali. Kabula yakyogera ku lwaki eri oliyita ekyo. Olwo omuntu yakafunye essimu yajja gena. Uganda amazima gasibya kati kato kyayagala amazima. Example ole sense. Badde ku example. Ole senchamu. Nti abantu bebawanga sente ku maledio. Bwe wetukanga nakutamwa. Yavangayo nayogera amazima. Nti yabadde ampa sente sikuba nyimba zo. Kati jukero naleta CDs n'ennyimba. Natuka nakubuza ne musajja akito kuba nyimba zange. Nakuwasa tu nakola bwe nti wakito kuba nyimba zange. Ngoyina okwevaamu n'omugamba amazima nti amazima. Omusajja yakubira omusajja antwala wano ku radio n'agaana ennyimba zo ziteeka mu kompi. Nga tezizannya. Jukero waliwo abasaamu ennyimba. Waliwo PD. Ebyo. Waliwo ayino producer. Ne waliwo producer, waliwo ayino ne presenter. Yenera Flavia. Kati presenter talina maanyi. Flavia yakubanga omwana oyo yayimba luga flow. Yani. Agana gamba mbu bawe. Bajja musa mu comment section. Aluga flow. Obadde ogamba nti yali ki? Gobadde ogamba nti kyali kitya? Nalongo. Nkubuuza oddemu. Yine emyaka mikulu otula mbigambo naddala mu February muno. Okyali ku bbayiro. Nkyali ku bbayiro. Owaluga flow. Ono wefe wano we salama. Ogwo kati badde olowooza. Tukiveeko na kolera abantu. Mutagwa je tamalenze mpadde kizamu aguwadde ya bwa. Kale kakati abo ate babeera kubukedde. Waliwo n'omulala. Naye yali alina gwe yakwatamu awo w'enviiri. Yakuba omwana omulenzi oyo mwanvu ow'enviiri. Kati bambi bo baalinayo akabega ng'asobola okusaba olw'okuba nti yali mukozi waawo eza ne batola kasente ke. Naye asobola okubeereramu gundi we bebbi we mabega. Tewali gwe babeeramu nga tagumiza mugongo. Ali yenye ekyamwanya seeza kampe kati kampeni ziwedde era bakyamuwalana. Wenyaga amanyi mwekwata nnyo kampeni. Anti Alien bwe yajja. Kati kampeni ziwedde era balamuwalana. Alien bwe yajja waliwo bakomanda ba street obadde okimanyi ekyo. Commander of the ghetto. Ng'asobola okukomandinga abato n'abakulu bonna ne bakola ki? Yewanye gunji akalulu kagenze katya. Akandi. Ogedde kumane championship. Sina bitegeera na wiro baba akayiwa. Jebbi gwe mukwanyi gwa championship akalulu kali katya. Bamukoba bamubba na wiro bagamba basindise y'amagye ne gabba akalulu. Kibakoze batya? Bagambye batya? Bino Jebbi salamu.
anyway ffe twalonderayo tetubimanyeyo nvuddeyo bambi bamubba abantu nga babi kati kankuddemu yagamba mbu bamubba teyagamba bamubba kati njagala kusigira ekifaananyi ku kiri kyombuuziza wano gwe Shalom woze nga bwe nagaye ku ba YouTuber wali mu kuyimba buli muntu alina ekibanja ate ng'akirinako ekyapa ennimiro y'oku Buganga waliwo abayimbi buli omu batwalako paati okuggyako bebe mbufeno mu bandi toyingirayo wadde oyimba nnyo naye wano mu bandi ojjukira bandi ya The New Eagles kwa example ennungi ya bandi manyi nti mwalimu abaana abaali bayimba obulungi nga bookyo kuva bava mu gurupu ente baddangamu kuyimba golowooza amaloboozi galwala Jabani Luzinda oza ki ekyabatuukako Mwanje Henry Mwanje eyali alina balwanirira omulogo omukulu kasaba amwawukanako ensi neebagabana Shasha Blaton yanjejeyo gye nasookera naye kati tekikyasoboka kakati n'olw'ensonga ezo ntwala omukisa okutegeeza nti alien abalemye mu byonna baloze abaleese eddagala balireese ne bwe banalireeta kati Shalom mugenda kwako kyeggamba goloza tebakuloze simanyi kozesa etambulirangako ate nze tebakusiba namanya nti tetwakusiima tetwakusiima ba YouTuber nakitegera lwe bakwata kati ntwala omukisa okutegeeza nti abantu okyabalemye bulemye ne tetwakusiima kati ne alien naye akyabalemye kubanga tebamuleeta teri muntu alina kalenda ya muntu nze najja wano mawulire 222 jojo wano nga ndi lubuto lwa ssanyu yesonga kimwagala nnyo ng'abantu badipotinga akaunti zange n'abo abantu bana basalabo video nga babudipotinga erinnya saalifuna ddamu mboozago alifuna naalongo kitone okitegedde nti Katonda bw'aba alina kyatuusiza naga akigenda kubeera bajjayo video nga bazisala bangi ne batuuka ne bakoowa otegedde baba bali awo bakyalwana kujjayo video nembeera ku TV buli lwa Monday buli lwako okitegedde bakuba ku TikTok ejo TV zikuyita ate nga tebakyalina we bantayiriza n'obayita myaganya gy'engalo n'entuula n'otawakkala ne bampangira abavumi ne bapanga ababbi abasajja owanga atabeera wano gwe malo linnyira ennyonyi okulaba ne babyogera byonna muko omusajja n'ensigalawo nga n'ekintu kisobola okuggwawo ne bagamba naye Naalongo nga tannayogera abadde ye agamba ki ekyo Katonda yakikola ki yakigaba kati bajja kulwana naye buli alina kyagenda okubeera agenda kikola ki kukibeera olwaleero alien ye command of the street ne waba yeebasi eggula bafere babadde banzibe simu yabadde egi ne batwala mu disciplinary committee polisi bwe yabajja babakubye tebakuba bantu babatuuzaawo ne bamnyonnyola ebituufu polisi nejja ne best vibes bamuwa mmere wamu baamukuba agana omwoyo agala mukolayo interview nze simulinaako buzibu naye bw'aba avuma alien sobola kukola naye interview kubanga nze mu nsi sirina brand ya muntu yonna ate oba naye obanga nze Shalom onnyiiza nga olina kyotunda mala kukubira negamba ekintu kino kyonkoze tekimpisiza bulungi kati enziramu eyo yempaliriza okwogerako oba okikomyawe tukusimu ge tukikoze eki kati pesti erinnya alyagala ate fango niyandimuyambye nemuwaamu nga tagivuma kubanga ng'ogyeko alien ku fango neyanyi omulala aliyo alina erinnya ng'ogyeko alien kati ate oba naali ku fango ninga akuuma geeti Kadeyi ensi emumanyi ani Kadeyi Jebi Kadeyi omumanyi okitegedde Kadeyi yani abeera ku mulyango gwa fango ni simu yimbi simu zinyi naye akuuma geeti alinga baana ba Uncle Chumi Kagodo Shalom kyenjagala okutegeeza tifango ni yakubanga n'omuntu nga Ibula Kabadi atayimba akuuma omuyimbi ensi emumanyi ng'era avimbamu Ibula Kabadi akyali ku fango gyali mungi nnyo esimu yange eriwa mu kulagijja kale muvubuka mutoona annuma okitege no talina kyakuluma nti omuyimbi asobola okuwa erinnya Shalom n'ogenda n'osaba n'omulimu nga bagamba nti ye Ibula Kabadi yange ensi badde kumanya baakuwadde Ibula Kabadi annuma yaza bright future agenda omugjeyo boyina baba bano bajje binemuko soko malirize future zaabwe zituuse gye ziraga togenze pasto tonyize mbunyize okutumanyira manyira tanyize mbunyiza awo manager omuyimbi wonga anyize mbunyiza awo olwogedde ku bantu be totandika bintu nempuliranga nfa nga mwana na future ono neko kikelementi ku abantu nabasinga boogamba munne kufango ni bagendeyo mu budde bwa kubeera na chali wawe bonna bali busy babeera mu maka gaabwe ate bakola kati ate Shalom kyagadde okwogera mu kamera munne si kyenjagadde kati ngenda kuwaayo omuwaaka fango ni ogiwalana togiwalana oyagala okugitegeera obulungi gendayo kabira mama bandaba
akalifanye bannaza nga sinza geekuuta maama banda banga ndikabira lwaki nga ngenda nnyina ayina genda yobo manyi Shalom lwaki gambe bwentyo kusobola tegeera muntu nga I think I've been to Fangoni 2 times or 3 times mbadde community bakolashi tewali bayina no not before these things happen I kati ekyatane Fangoni I'm a journalist nga sibya wolokoso who is supposed to give a balance who's not supposed to be biased to give a balanced story and accurate and fair nalongo senga ngambo yambadde black nenga go mutwe go manyo yambadde maroon nengamba nalongo yambadde black onyigira nga ngambi yambadde black Kyali kufanga ku mawulire ti oyogera amawulire gw'owulidde nga tokubidde gwe bagoogeddeko nojja n'ogalipoota negenda ba ekyo kyali kikyamu negenda ba tolinage wala bateekeri omutwe neganda ba kakati eyo nga tuvuddeyo Shalom David tambudde tunyumiza akaboozi Shalom ompadde ne ku balogo baakuno ate abo sinnabakuwa bulungi kuba tebayinza okukyusa ne bakwata mu ggwe gwe walabako yava ewaabwe akyayimba mu bbandi omwo bakuloga mpaka lootuka nga ne bwoba oyimba eddoboozi likusiiwa okujjako bw'oba oyimba ze wayimbako edda naye nazo oyimbidde ewaabwe oyiwa ku stage bampe ku mazzi ng'ola kaasira ng'olina kuyimba nnyimba nkadde kitegeeza ezo ensi yaziwulira dda baagala nki mpya kati nga bulolooza ku luyimba olupya ng'obulago bukuluma nga n'omutwe gukwata so n'olw'ensonga ezo abantu naye baŋŋamba mu abasinga okweroga mu abakadonkamu ne ku bulogo baasukkawo kuba naye wakuba hiiti emu ne bakukwatamu ate kati nze tebankwatamu kyokka nze ate bandoga nnyo n'obulago ne bwegatta nga tebukyasobola kuyimba ne bakukwatamu ate kati nze tebankwatamu kyokka nze ate bandoga nnyo n'obulago ne bwegatta nga tebukyasobola kuyimba baakukomya namala buloga mu studio bwoti mamukyalina olwali naye bamunaatufuna omuntu abanyonyola ebintu bino abaluddewo ennyo mujja kutuuka nga abantu Abdulmulasi yampa emboozi nanga ate kati Abdulmulasi ensi yonna yamuloga buli muyimbi owakadongo kamu owa bandi owa reggae music bonna beegatta ku kalenda ne batuuza meeting nti omusajja atutta olaba otala abantu batadde ku Alien Skin ekibi ekyafunye mugagitadde enkya leero saameka ojagaza byaginsalire mwasooka ateekeyo omuntu naona njagala mbaya saameka nje byonsanja byo ku TikTok oginteereyo ngatayawo ku TikTok Abdulmulasi abantu baamuloga abayimbi bonna kati baatula nti atawo naliwo nga ntegeera bulungi ndi mukazi mukulu baatuula anti Abudu ye muyimbi muzino music simanyi za love byakoze bitya taliddamu kubaawo abo bonna ne bobagatta bonna beyayimbira nabo taliddamu kubaawo Abdulmulasi yajjanga nanyini faamu ngazze kuyimbira wano abantu ne bafuluma nga ate babaddaze okuyimbira ne bettira mu mulyango nga bawudde nti ali bweru ebintu ebitufu abantu baafanga hati ze naliwo twali ekyazanga misana tuku polisi nga erina okukuba amasasi mu kisaawo okugjawo abantu nga bafa ebbugumu nga ate misana saawa 7 Abudu yali mulogo teyali mulogo wabula yajja ne sitayiro Abudu yali mulungi nga ate ayagala nnyo abakazi kati kasita owagirwa abakazi obeera watunzi nnyo bebagamba David Lutalombo ayimbira bakyala kati abakazi bamwagala nnyo ate ye teyabayimbira buyimbi zino bawasa n'abawasa bonna teyagobanga kati nga kosta ezo buli kanaku zivugako ekikyalo ekipya buli kanaku ng'ayingiza faamu omukyalo omupya naye bonna yabagiranga kyo bakwasaganya singa kibadde kunoonya nnompa emboozi singa tobadde musajja nandibadde nkukwanira mwannyinaze kubanga si musajja bano ab'ennaku zino ayina amagulu aga Abdulmulasi kati nze omulimu gwange walinga gwakutwalanga balwadde abayisiddwa obubi mu kabenje k'okusanyuka alina omulago amunoonyeeko papa siimu oyo manye tumanyi okugenda mu kyanya tukolamu akampaayo kantu nga nze omulimu gwange kusomba balwadde mu kabenje k'amasanyu wali bakufunanga obubenje abantu yabatuusa ku bubenje obuwerako mwanange onotala interview abakyala bamwagala nnyo Abdulmulasi nga tagambwako wano mu nsi kyamala myaka kibanga kyekyo Abdulmulasi yamalawo emyaka ng'ena naye nga oyo gwe twogerako Kafeero yali mulamu nga basudde waali nga sebatta w'amaanyi Abdulmulasi yambako nga basudde waali basudde yali afudde naye Kafeero yaliwo sebatta yali w'amaanyi Lord Fred ng'asiba kisaawe nga Chameleone nga bonna weebali abayimbi bakati bonna batannafa baaliwo Chameleone akuba kipeepewo kati abayimbi bakeera ku makya Chameleone najja akwata Abdulmulasi n'amugamba kati omanyi nti oli wakabi tebakumanyi makiraabu olina kubeera mu lasita
Era Chameleone yakyusa Abdulmulasi okumufula Rasta Smart. Kuba hip hop. Sabo jimpe njikole. Kumba agenda. Amusesetula. Amujja ku winning formula kale ulida. Amutte musiriki. Ite yamanya. Amulaze obulamu obwaki? Amulaze ebyane ebitukula mu club mwanze nwasiri. Anti yali siriki mserebe. Mwazi kati yeri. Nanze nazo nazaliwo. Amulaga ebyane biringa nalongo kitone. Ati saliwo. Owona otya famu. Nali mutonze muzechi wa yanno nda muzechi wa amafiga jukira bakula bulungi muzechi wa yalonda Abdulmulasi nga dansa kati nganze muzeyi yannonda ng'omwana w'omunaku mu kyalo nze Abdulmulasi nakula mwannyinaze mwakula waka era nzawonga ebyokulya binzita kubanga abakazi baayitanga ebyokulya baasi namba abakazi Abdulmulasi nenziruka wa muzechi wa nengenda mu faamu kubanga eno mbudaabudibu ate nze nkuuma faamu eno loogi ebaamu abakazi bana eri 3 muli 7 Bonna abatambuza ngomulimu. Bonna nga batambuza omulimu. Kibayita Abdulmulasi mu Uganda tekinnabaawo. Naye munaba mwagala okimanya, mujja kimanya. Sajja bakozesanga kyabo. Batuwe kadagala. Mu ggwanga tekinnakola ki? Tekinnabaawo. N'abamu baalemererwanga nga bw'ogamba nti emmotoka ebadde erina okuyita naye teyiseewo. Ekisusa Nnaalongo. Kati nyina mukwano wange soba mwogera linnya wano. Yagera ne bigaana. Nali naye nga ndabye naye mayine yali musajja muzibu nangamba mwannyina tukoze tutyawo. Ne mugamba asi mufumbo. Ne bigaana ne bamunziriza ne bangamba otajja kusobola. Ne bagaze ne motoka za ntalo. Baga akasajja katono. Ate. Walowooza kwayita wanumani yali ategeeza ki? Yayitanga mu kikaali ng'ekyo bonna n'abalekanga balwadde. N'agenda naye baka. Bonna nga bakozeeko. Oza waki buli nnaku yayingizanga abapya. Kubanga tebayinanga maanyi gasobola muwanirira nnaku mmeka. Amulozaako yadduka. Amulozako yeyeebaka nono neyeebaka kati nga tutambula n'abalwadde baffe mu mmotoka. Naye nga bwe batuuka ne bafuluma anti yali alina pulinti nga Banyarwanda bisheeshe biti nga okubitamu olina okuba nebbina ne hipusi okuyingira faamu ya Abdulmulasi onobbanga olina hipusi olina ebbina ng'abeera okusejjibwa ne bamuyoyota naye Abdulmulasi yeeyagala muve mwene ku ebyo Abdulmulasi kaagwe abantu baali tebayinza kumulekera kweyagala okwo paka mu bukadde baamuloga nnyo gambye meeting yatuula ku kalenda Abdulmulasi bw'aba agenda e Masaka Eagles yali y'amaanyi ng'erimu abayimbi abo bonna nga balamu nga balina omuwaayo omwezi mulamba asooke yeyongere yeeyembalala Buseenyi eyo mwe mulyoke mutimba erukaya hati nga abantu bajja kujja kukebera wano bamwe ku mulyango bagambe mmwe mwazeffe tugenze wa Abdulmulasi nammwe mulindeko baali tebayinza butamuloga yali mupya ajjukira ng'ate amaanyi alina maki baali tebayinza butamuloga oluyimba lwe bayita swimming pool ne faamu abantu abaafa tebabalika kweza ennyimba abaafaasi essanyu okujja okulaba omuyimbi okugamba nti babadde mu kisaawe ne bafa mwenda ng'abantu beenyigiza n'ebbugumu ne baggalawo era singa twalina nga bano ba DPC b'ennaku zino abaggalawo ebivulu Abdulmulasi teyandiyimbye mulekana kuyandituse ng'ebivulu babiggaddewo ng'abantu bangi nasiisi w'omuntu kati nga hoola ejjula abantu ne baziiriramu Bukenya Hall nti ndajuulirako ne bagamba kati mufulume wabweru musobole okufuna ku ki musse mukomewo musse mudde Abdulmulasi was that powerful era endongo y'ebisaawe yatandikira ku Abudu ng'abantu bakyasobola mulabiramu ebyo bifo bafiiramu kati Abdulmulasi yaleeta endongo y'ebisaawe mu Uganda amaanyi ge yasooka oleeta wano Abdulmulasi yabulira ku nnyanja yakola ki baabulira eyo ku nnyanja bino bibazungu ebyo nga bayimba eyo mu bisaalu nga batukubira essimu e Kampala ku CBS nti Abdulmulasi abuze situmulaba jjukira nze ne muzeeyi Kalonda mwana dansa era Abdulmulasi oyo yamanyi nnyo amazina gano ag'okuzina ku stage kuba yali dansa nga bamugamba omwana olowooza ate tabuze bakuira muzeeyi kiweewa omwana yabuze edda sito jjukira n'essimu z'olwo nazo zaali ntono nga batono abazikola ki kati nze jjukira nze nali nfa byakulya saalina nnaku n'emu mwegyo emyaka nze nga magamaga wali byakulya ne 20 nga bagamba abantu bakaabya bakaaba ensi eguddemu ttabbu baba balya nga bagamba nannyini bakyala alabise baali yeewambyemukko amazima ye tolyabula eyo simanyi omuyaga simanyi keka akantu ka saavuga kati olwama muli nalo ndikunyumiza lulala naye aliko naye mami naye yali w'amaanyi mamuli yali w'amaanyi nnyo ng'ate akuba ekisaawe Bamuli Katumba nga Bamuli Katumba bamuddamu ng'ayimba nnyimba ki abasajja baagala ebyensega n'endola lelile lelelile golo manyi kye lwakola eggwanga lino
lwa mwaka yazaala ku buli mutala ate kati ffe tuli badda tugambye simanyi oli musiru yazaala ku buli kyalo gyagenda ng'operform anti yali w'amaanyi nnyo Mamuli Katumba nga baba ate babulumasi tebannayimba n'amugoba nako mu kibiina nga talina kyakolamu Nalongo olina emboozi ogisirikidde odda mu byozi by'ekisusu ebitambula abantu baagala mmanya byafaayo ebyo oli mugaboozi ago kaakati Abudumulasi bagamba nti alabise olaba nga abantu abalinda kabaka ku kkubo bwe bali kwa Abudumulasi ensi yonna yayimirira ku kkubo okulaba ku musajja nakagamba waabwe nsi yonna waffe yali yayimirira entinda anti mwali tebaaliwo naye abaaliwo bajja Nakivubo ye muyimbi yekka yasooka okuyimba Nakivubo amazzi malungi kyeki amazzi malungi yayimba oluyimba lw'amazzi malungi era bw'oganywa mawoomu naye ogalinde togali ekyango ŋŋambe n'alutwala wali Nakivubo awo hamu yasimbye ekisaawe ne bakiggala poliisi nejja negamba tubeegayiridde mujja kudda enkya abayingidde bamala bino byegamba ani gwe tuba tukubira essimu kubirako kapo tokipiseemu nnyo olw'okuba oli mugandawo anti kati nze nkubulire njogera mazima omuyimbi eyasasamaza wano ensi abantu bokka abayimirira ku kkubo okulinda Abudumulasi ng'aveeyo mu mazzi nga basinga bali munda nga balinga abaleeta kabaka ajja abawuubirako bannange saafudde nannyini abakyala bange baliwa Abudumulasi bali amaka g'abantu geyatta nga buli mukazi alowooza muka Abudumulasi ng'anaagambikako kyala twafuna tutwala mu faamu naye nga n'agamutwala mu faamu tamanyi na bwe bagiyingirira tamanyi na bwe bagifaamu faamu oyo yaliyo obadde ogamba ki kiteyaliyo atalimbanga ensimbu yayimba mu buyimbi faamu yagisiba ng'ennyumba nnamba ebeeramu bakazi be era baalina Saala kondakita wa bbaasi nga yabudaabuda bajja be Saala ki shoti gyali muyimbi bamutanga Saala kondakita wa bbaasi nga ye mukyala we abudaabuda nga tebawulira bbuba abakyala be kubanga omwami kuva dda nno ng'abasajja baatutyoboola dda kuva dda ng'abakazi twagala nnyo ebyakabi n'ebitambula abasajja ne bakaba batutyoboola kyenzudde era nti bagamba bannayuganda buli musajja omwavu yawuliriza babuuza ebibuuzo ovaawa yo badde okola ki abakazi gwanga bbi abakazi gwanga bbi eryamwe lyeddungi abakazi gwanga bbi anti Abudumulasi abakazi bonna byalina mu faamu tekwaliko gugamba nti ne bamunyooma byonna nga binyirina amabi Farida Namulanda ng'ayina ebbina akeedyezi ng'omulimu gwe kukyusa wali ku bbina bw'ati omugaga n'asanyuka audience n'egwa eddalu kusimusimulako ng'atuyanye ku stage nga bakazi bamba mu budaabudaawo ng'abantu balowooza bya luyimba nga bakazi bya ddala ddala nga si bya acting abantu bajja kuba baganye kwogera mazima era yakoowanga n'agamba kati Kabanda oyo mukuwadde okuva lwayo takyali mu faamu oyo wu Aisha nga bate bagaba abakazi naawe kati oyo takyali mu faamu kwatamu hanku abujo dde mwasiba effaamu abantu yebawa bonna tekwaliko yali atomu kapo oli wa byeru ate kati ye kapo teyayindanga kumuwa yasomolanga ku bantu babadi mulina omubazi weewooma tata kapo gwoyita emmere otandika nze tompalanya kapo yabbanga tata kapo ngamugamba naye akusuulira jjuka yayogera mpala akusuuliridde nnyo kapo oyo omulaba yali omutuufu asaana osooka osiba faamu ekigambo bakimutwalako butwazi oli serious teyali mwangu yali asaana osooka okuba nga alina ne faamu eyiye nga budde amuyigirako buyigizi yali mukambwe nnyo yakubira biping yawo zimazeemu n'amaanyi ensi nefa nga yagamalamu abantu ene emboozi oba abantu tebabaawulanga nga tebaawulanga nkazi bekapo n'Abudumulasi era tebabaawula balwawo baawula balwawo baawula kati ate waliwo omulala bamuyitanga Kinene nga yasinga okulya bakoomukulu ng'afaanana Abudumulasi yali muganda we ye yafa Abudumulasi yamugamba mbu yafana siriimu Abudumulasi yamuŋŋambira kennyini nnyini ye bwe yasanga n'amanya nti muganda we asibye faamu n'ayagala amuyise ye n'asibanga ey'oku kyalo lwatuuse nga lwatuuka asibawo faamu ye n'ayenda kuwa emmere kuwa cyayi bonna bonna n'amala obbatabaala nadda n'ayimba yenze Kinene sipama n'amugamba bwa Superman eva bbulaga ku kyalo eri wadda gy'ava nga bo baagamba bakitegeera kyabakoze emisana wonna era nze kambabuulire kyova olaba nze baki abantu nabagamba nga tize bbanga obwesebuuza mu nkyayo nze nalaba abakazi bwe baagala omusajja omwenzi nga tebamuvaako nga bwe bayita ne bannaabwe nena kati bwali bwenzi luzaka kwali kuganza tebamuyombesaako tewali wamubuuza gy'ava tewali wamuyombera yadde amubuuza ekintu kyonna nga kikwataga nga kyawukana ku mukwano olidde ki ng'ate bonna baagala olaba akayimba ke baayimba faamu manager kirowoozeeko tuwe ebiyungwe wali olowooza kaava ku ki abo bonna ali bakyala be katonda wa namba 6 wanjibaffe jagala nkulabe kakati awo ng'abakazi balasoota proposal ku mmeeza
Tinaye ate bw'oleeta abapya enongo olwawo nnyo okujja. Wangi? N'agamba kati mutandise okukomplaininga. N'alwaza nga abakadde abapya nga babakwata mpola mpola. Kati omukadde yandirwanye ng'ali ku mpeke abakyala abo yabazaalanga. Alina bupainikira atambula nabwo. Kati byalawolanga okulwaza omukadde nga mugambira ku buweko gende mu ddwaliro enkya. Omusajja aba akutamye. Ekintu ekyo kigize nnyo ekyo. Alina bupainikira mu kasawo. Tomukyaza. Mubuuze mu kasawo mulimu ki? Abudu yakitegeera nti eggwanga yali wakulako ekitundu. Alinaano weeri. Tayagala kuleka abantu nga bali mu bulumi. Era akuwa painikira nagamirako. Nze namubuuzanga ez'empeke z'atamala zaki zakujjanjaba abalwadde. Nalwawo otegeera balwadde ki kuba nali muto. Bajjanjaba. Kumba alina obulago. Deka wabula Abudu anzise. Naye tewali kyakukola. Ajja komenti amanyi komenti. Ate Abudu oyo omulaba. Yakolako likodi yatuweebuulaawo ku kyalowa. Simu yange eriwa mukubire. Saba kuganya Papa Abudu Mulas. Esa mukubira. Ajja kuloza tatu muwaira. Olaba. Eruwere kyalo bakiyitani kojja kyosookako. Kikyusa. No, waliwo ekyalo Kasana. Kati akatawuni Wabulenzi. Nga bakutukubawo endongo. Bwe tukubawo endongo. Waliwo ekiwala kyali kikwano kyange. Bakiyita Irene. Najja nakyo manyize wemberamu ebidongo mbera nnyo ku miryango. Kwa wembera ku miryango ze nategera nnyo sente. Mwanyinaze. Osiibye otya ssebo? Baddeko wano ne Shalom mu kantu nga nnyina emboozi gye munyumiza naye ng'awakana. Wamma ono omuwala gwe twatwala mu ddwaliro ono nga ayenze Irene. Twali ku kyalo ki? Ate tojja kujjukira. Eneruwero. Ono omuwala gwe bagamba nti ayenze ku bukyamaani n'oŋŋamba nti kati kaatamatira kangende mu matize. Nze namutwala mu ddwaliro. Nalongo uli byoyogedde. Ate byenkunyumiza bwe byali. Bamujanja butamatira. Kati nkunyumiza. Bajja ne bamuwa olugambo. Bw'oyo omuwala gwe badde naye eggulu. Obwedda ayina ebbukyamaani. Kyava mpita nangajja. Wamma obwedda kiwakiri ebbukyamaani. Manya buli mwasi asinga ebbuba mu nsene. Kuba ate yasibanga tefaamu nga ate bannyo bw'atyo. Namugamba wabula sinnabalaba. Mayize simanyi. Naye ndiwuliddeko. Naye simanyi okuwaayo nnyo ne mugamba mazima sinnabalabako bombi. Nanga gwe nkumanyi olimbiriza. Munnange nga nsirika. Batuyita buyisa abaaluumu nti bannaye mujje mutaase abantu abali muno. Waliwo atta munne. Kati ne ŋŋamba kirabika anyiizo baali mu naye butusimako ng'akuba omukazi yenna. Tudduka emisinde n'abaluwo ne mugamba tugende ne banga jangu gwe gwawulira. Shunga tudduka emisinde ngende njogere naye mugamba abe kiki. Okuba waaki. Okutuukayo ng'enduulu eziriwali sizambooko. Ayeyeye. Ati sebo mboneredde nti tonnabonerera tereera. Oyo nze namutwala mu ddwaliro bino byenjogera nali n'omusajja bamuyita Bukenya ye yavuga. Nga bagenda mujjanjaba kyolu. Twamubikako bubisika leesu. Tumutwalanga bwe yali. Yamala eruwere ennaku ezo. Nga bagenda mukali mudala bamujjanjaba ki? Binywa. Ekinywa kyawano n'ekyawano nga biganye okudda mu pozisioni. Ne baleeta goozi yatunge nga kati mmwe era nze tulira abantu ne nga mmwe. Nalongozeza emboozi zenjagala ezo. Abasajja bamuloga. Ne bamuloga Abudu n'afa ne batuyita nti Abudu afudde. N'afa? Yafuna ekintu ne kimukuba n'amala nga afudde nga ne bw'oyingira wawunyawo omuntu afudde. Bamuloga. Tumanye baana abikunyumiza naye abantu abasinga okumanya eddogo mu Uganda wano Abudu yalirozaako. Ngeno kino ekibiina ky'esatu kakireeta, oli muzeeyi wakazi aleeta, ow'ebukunja aleeta, n'abali mu Kampala wakati bakola ki? Abudu yalogwa mu Uganda ne outside Kampala. Kati omuyimbi azzeeko n'abatabulatabula nga bagamba ffe tumutegeerera. Alien abatabudde. Anaate ekirungi ye yajja n'obulogera nga mulogo. Yakitegeera. Tuba mukwatagana. Yakitegeera nti muli balogo. Kati naye n'asooka yeetereza n'afuna omusambo gwe guli awo mu kati. Mujja kuleeta amalogo batugabaddiza abaali abalogo kati muza mukiwulira. Waliwo abaasooka ne bagezaamu ssebo. Muwe balogo b'okumukalu luno balowooza ng'egye baaloga mu 19 ne mu 2000. Jjoko likyuka kati? Mu 2000 abasajja baleeta omuti mukaamu. Bagenda okugezaako ng'omuvubuka tasoboka yajja anywedde. Okimanyi ndifango nalina abalongo nga tubamanyi lumu ngenda kunywayo kasitoole. Waliwo omwana yamuvuma omusajja n'ankubira ali eyo Kongo.
muvubuka akolezo mu mbaawo nangamba waliwo omuntu gwenjagala oweereza omusango obulemboze ne bwanagiraba kasasogedde erinnya lyo nangamba waliwo omuntu anyiziza awalampye ennyo ali enisiki nenjagala muweereza omusambwa ne mubuuza lwaki omuweereza omusambwa lwaki tebava ku mwana w'omukazi omukasajja munaku akolerera banaku banne ate bali abakoledde bamukoze eki kati kino kyampa nti abantu bangi balogwa nga lyentategedde abantu nabeereyo nanyiiga kyovola manze sina muntu wa olaba ebintu byobufuzi ebiwambira kwanjogera ku muntu omuntu aba n'omuntu we nga ye gwakola ki kati tomunafuye oba tomumwagira mukole ki ne mugamba gwomanyi n'omusambwa kanjala kuddamu mubuuze oba omusambwa yaguweereza omuntu gwe yagamba kati ne bakola nke fujjo bo tebali bantu babanaku tebana gwe bakolako fujjo Shalom bw'ogenda mu lubiri ng'oyambadde bw'otyo omuntu agamba saagala kulaba n'akuyiira omusulo nebbi kiba kitegeeza ki lwaki nyambadde lwaki bobinjira tewalaba college nga bamukuba omusulo n'obucupa kale gwe toli updated buuza bali abalenzi gobeera nnyo busy kati jebbi tewabirabako ebyo ebintu njagala okukiza Shalom nti ekibi kibeera kiki omuyimbi oba tomwagala tomulaba muleke ziba amatu n'amaaso amala mu kacupa ogenda oyira omuntu azze nga ali smart lwegi yagenda okudda embala nga kaya yonna efiiridde e Uganda ku nkuuka gyazimbidde emyaka aga baamukuba dya Katonda wange tukivumirira ekyo tebaamuganyadde okuyimba ebigambo bisatu kati bwoddira effujjo ng'eyo n'oliwagira kitegeeza abantu bangi kalya zaabwe nga bonna kozikola ki kirina okukoma kuba kibi ebintu ebisinga abantu nga tonabeera kutonaga nti gundi mubi lwaki gwe oba toyagala kundaba lwaki onjira omusulo nange nyirabe siyagala tukivumirira ekyo n'olw'ensonga ezo wadde oleesa emboozi ki ompadde emboozi yonna gyaddenza okubuuza ogisse abantu bafunyeemu nnyo era kanje kubuuze nga tumaliriza omusibyewo baamuzizaayo eruzira noha nga gwe looya we bannange siri looya avaako saakulabye ku kooti kooti saasobola kgenda waluwiraiti one nali engaged two ndiwe nagenda mu kooti abantu banfuna bubi bakutwala mu speed oba nange nina olutwe tebansiima kuba nava nenjogera lwira ekyama kya nagamba sigenda kwetonda bamuwaga bamukola ki bamuwabya kane ngamba kamwa kabi kasasiro ganga kati kansirike lubira kinja mukyaliranga luzira naye sijja kujja ku kooti kunfuna bubi ate nga kijjanga coincidence nga nange ndi ku kooti ki ku beiro nyinza okujja nga nange yange bagisazizza bogenzeyo leero kibadde kiti tugenzeyo ne looya wange aluna nsibuka tugendayo bagwongeddeyo paka nga 5 ogwokusatu bujulizi weebuli kansa asabye fayiro aginulemu alabe emisango gyatuvunaana wabula aba witness oba abalinga atuvunaana babayita kya kanso abajanyo abatabaddeewo ba complainants abajulizi ba witness abaddeewo naye zisaatidde genda naye kati natawakala kyonna Allah kyabaleeta nange mukama lukedde ndi musanyufu nnyo gy'oli Shalom wa upgradinga olwaleero ensi wagijjako amaanyi okakkana naalongo kati atanagijjako maanyi era genda omukyalireko naye ensi ekyogedde kyaki omwani lwaki nkikugamba Shalom nze ebintu bingi bye nali nsobola okukola mu Uganda naye ensi yagenda ennyigiriza nentuka kusanga osobola n'okuyimira ne bakubuuza nampi gy'obadde wagira ki oga kireke tukireke saagala byabufuzi sibakuba tolina kyoyagala naye olwaki kyoli nakyo kiyinza okukola ki okutuuka kafuta ate ndowooza nnyo ne ku baana bange nti Shalom naye oba gwe gwenyeezezza nkugamba Shalom nsonyiwa kubanga nze omwana ng'oli ssanyu omuto olunaku lwasula nga tandaba aba awulira bubi nze maama we kati mulowoozaako nze mu nsi nakkiza nti siina kyendi kusinga abantu balala era nze abantu ke bagamba epa nange naalongo otudda namu kubanga abantu tebalina kye bali ne tebakikola ki tebakimanyi nti obeera mu kintu ng'olowooza olina ky'oli ne kikukosa n'owunzika nga bizinensi ye efudde obadde okola bw'obadde tokola oba oyambiddwa kubanga watona kyofiirwa naye abantu ensi mugigyeeko amaki atajja ku nsi maanyi ejjagga kussaako ojja giwulira nga tonabasiibula sitole z'emisambwa nga gyeyongedde mu ggwanga tindaba emisambwa egyogera ku nnyanja naye chicken ne sami ng'emisambwa gyogera kati ate Shalom oli musajja mukulu toddiranga mboozi z'abantu balalu oziteeka mu balamu
Maze emisambo ajeyongedde mu ggwanga. Kati emisambo agifuna n'embuto gigenda mu nsonga, omusamba gwagenda mu nsonga. Naye tuli mu kantu kano nga buli mwalina bw'ayitawo. Muleka n'ayitawo. Nabo bambi baleke ka firimu kaabwe bakakole ki? Bakanyumirwe. Kale. Kuba kye basaagirako bayinza okuba bakimanyi oba nga tebakola ki? Tebakimanyi. Naye ate Uganda batuwa eddembe ly'okwogera. Freedom of speech. Buli muntu ayogera kyakola ki? Kyayagala. Oba n'osanya ky'okola ki? Naye kamba jjukize mmwe ba Shalom nange n'abalala bali ngaffe. Bagamba osaagangana gwali osabaze naki? Evuvuma yategwa ku munyango gwali osaagiddeko. Ati bw'oba oyogera. Osaasire gundi sakola na mabulwadde. Sakola na maseta agamusaasira kuba yagenda mujjanja. Ati musaasira asuuke mangu mujjanja bulungi. Oli mulogo munno mubera mbyo. Awo mba mujinyiziza kubanga nze nzikiza nti muwala wa misambo abayina okuwona lwaki tawona. Tejamulaga butwe misambo ejo ng'agenda obunywa. Anti ne bafaaza banywedde obutwa tebalina Katonda. Damu. Hamwe next muwe. Ofaananya omusiraamu yagamba mama Fina ewe bakumayo na mmundu. Naye nga neseka ayogera naye ewe bakumayo naki? Kati ye Allah lwaki teyamukuuma. So ebintu ebimu bwe mba mubyogera temubigeza ku kintu kiki? Kirala n'abasamize bafa. Era nze mba neesiga Yesu mwesiga n'omutima. Naye Yesu yennyini gwe weesiga baamutta. Yalina amaanyi agakubira Katonda essimu. Interview ke kumeba naye. Manager. Tusiibudde abantu, tusiibula abantu manager. Mala kutereeza. Manager yedda. Yalina obusobozi obuyita obuyambye manager siwulira, siwulira. Siwulira sitaani bya